po jako akawuwo. Abakadde abatalina mwasirizi wamu n'abasomesa okuva mu masomero g'obwannannyini mu ggombolola y'Ekyusa mu disitulikiti y'e Luweero boolekedde okufuna ku ssanyu oluvannyuma lw'ekitongole eky'obwannakyewa ekya Amazing Foundation Group okubakuba enkata y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Abamu ku bakadde abadduukiriddwa bagamba nti embeera y'omuggalo teyina kalungi ke baleetedde okuggyako okubabonyaabonya nga ne kyokulya abamu bawammanta kiwammante. Tugamba mu bumbera obwo bwe tulima bw'otokafunye abaana basiiba bw'okafunye ne balya bwe tutyo. Situfuna kyakulya wadde tuna tuli mu kyalo emirimu gye twali tukola nga situyakola obwavu ne buba obwavu ne tuwaza. Embeera y'omuggalo tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula ne bamukwata nnooni abasomesa era bano batulombojjedde embeera y'obulamu bwabwe mu kaseera ke babaddemu ne ke bali mu kati na butya bwe banyigiriziddwamu. Si weevu bbiri esooka n'eyokubiri kutukosezza nga ffe bannannyini masomero ate era abasomesa mu bintu bya mirundi ebiri mu byenfuna ekyamazima n'ekibayita psychological torture. Obwongo butatankanyizibwa nnyo mu kwagala okubeerawo. Famire zaffe abamu zi breakinze ne zibeera nga zaawukanye olw'okubula ekyokuliisa abaana. Kwa bangi muno twali twajjamu mukola tutulina mu nnimiro tuba tulina kweyiiya kufuna ebicuba omuntu nga n'ogenda ng'okulima okukolera kyokulya n'ezo sente z'omu bicuba bamu titwabimanyiira esente zikola ki ntono kupangisako ennyumba bamu barandiroodi bakola ki bali kumpi n'okutugoba mu nju. Baabawaddeyo obuyambi buno eri abantu bano bagamba nti bafuna amawulire ng'abantu b'omu byalo banyigirizibwa omuggalo ko n'abasomesa abatudde waka mu kiseera kino kwe kusalawo baveeyo babeeko ne kye bakolawo. We have been here to the villages before and to bring food parcels, but when you hear about the lockdown and some people are suffering, some people don't have work to do, and we in America want to respond. And we heard about the need. People were having difficulties during COVID, so we came to the community to reach out and to offer them food and some assistance. Bishop Daniel Male nga ye mukwanaganya w'enteekateeka eno ategeeza nti omuggalo gw'emirundi ebiri gukosezza nnyo abakadde ko n'abasomesa nga bangi ku bano babadde tebakyafuna na kyakulya. Kuva omuggalo lwe gwatandika abantu bangi bayita mu bizibu bingi, osanga omuntu ng'aba afunye ekyemisana ekyeggulo takirina. Kati okutuusa lwe nagamba nti katubeeko ekintu kye tukola kwe kubanga tusobodde okufuna emmere eno ne tugireetera abantu baffe ab'omu kitundu.